Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire enkya ya leero, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga batandise okuddiza bannannyini ppikipiki ezibadde zaakwatibwa mu bikwekweto bye babadde bakola mu kiseera ekiyise. Ebikwekweto byaffe luli badde bikoma ku ssaawa 8 naye kati ssaawa zaayongeddwamu. Abavuzi ba booda, bannannyini ppikipiki, ab'obugaali, tukutuku, tubasaba nti mugezeeko nga bwe musobola okulaba nti mukola enteekateeka zammwe okutandika okuvuga booda bugaali buki kutandika ssaawa 12:30 ku makya bwe ziwerera ssaawa 11 obeere ng'omaze okugipaakinga awaka oba abantu wonna w'ogikuumira. Enanga era ategeeza nga bagenda okukwata ppikipiki wamu n'obugaali obugenda okusangibwa ku luguudo nga butambula okusukka ssaawa 11 ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yabalambise. Abapoliisi baffe beeteefuteefu okutandika n'essaawa 11 ez'olweggulo olwaleero okulaba ate abo abasigaddemu nga bajeemu n'okuddamu ate okukwata buto zino ze tugenda okuta ezinaaba zisigadde nga tezigoberera biragiro. Enira gy'asinzidde n'ategeeza nga poliisi bwe yakuta omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wa munisipaali y'e Mityana Francis Zaake olw'okugabira abantu emmere, ekintu pulezidenti kye yagaana. Olunaku lw'eggulo abapoliisi baffe ab'e Mityana baasobodde okukwata member wa parliament wa Mityana municipality Honorable MP Francis Zaake. Ono yasangiddwa nga agenda mu maaso n'okugaba emmere mu ngeri ekontana n'enteekateeka ezaateekebwawo akakiiko akakulembera engeri emmere gy'erina okugabibwamu mu ggwanga mu kiseera kino naddala eri famire oba abantu abo abali obubi abatasobola kwetuusaako mmere oba kufuna mmere mu kiseera kino. Enkola eno yateekebwawo oluvannyuma lw'akakiiko kano okukizuula nti mulimu emmere eva mu abo abagigaba oba abavaayo okuwa obuyambi. Emmere eno mulimu eyasangibwa nga yali tesaana kuliibwa nga kawunga koononefu ate nga n'ebijanjalo nabyo si birungi. So akakiiko kano ne kateekawo enkola empya nti buli aleeta emmere oba buli agaba obuyambi alina okugiyisa mu kakiiko emmere eyo esobole okukeberebwa egende okutuuka okugabibwa eri abo abali mu mbeera embi nga bamaze okugyetegereza nti mmere ennungi era esobola okuliibwa awatali kukosa bulamu bw'oyo. Ekyokubiri kyekyokuba nti abantu abazze gavumenti beekozesa okugaba emmere eno bakeberebwa okumanya nti bali mu mbeera nnungi. So kino kiba kiyamba obutafuna bulwadde oba obutasiiga bantu bagenda kufuna mmere eno bulwadde. Kati enkola eno ebadde eyawukana n'enkola ya Honorable Francis Zaake ekyatuviiriddeko mukwata yagenze n'apakira kiro 2 ez'omuceere ne kiro 1 ya sukaali n'agenda n'abavubuka mu bitundu eby'e Mityana ku kyalo ky'e Buswabulongo, kyalo ky'Ekiwawu nga balina amaka buli mwe bagenda nga bakola ki nga bagaba emmere. So kyekyo ekyabaddewo nti teyagoberedde enteekateeka eriwo ekisoboseza abantu baffe okufuna obulabe eri emmere etannaba kukakasibwa nti nnungi sikasinge n'okusiiga abatuuze obulwadde. Bwe twogerera kati tumukuumira wano ku poliisi yaffe y'Ekireka ku Special Investigation Division. Mu sabbiti eyo tulina keesi eziwerera ddala 43 ez'abo abajja nga bakontana oba nga bajeemera ebiragiro ebyateekebwawo omukulembeze ne minisitule y'ebyobulamu okwetooloola eggwanga. Era tulina
abantu abawerera ddala 267 abakwatibwa mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga nga mulina abapokoti 7 betwayogerako abaali balondoola ente zaabwe nga bava Amudat bagenda Nakapiripirit. Bano basangibwa nga entambula gye baali batambulamu kyali kyangu nnyo, yali ngeri ya mujjuzo nga kisobola okuviirako abantu baffe okufuna obulwadde. Tulina abantu 3 betwakutte wano mu Kampala nga basangiddwa nga balina emmere eyaweebwayo okuyamba abo abali mu mbeera embi. Bino byabaddewo ku Kisenyi Namirembe Road Blue Room, ku kyalo kya Blue Room. Poliisi we yasobodde okukwata abantu 4. Bano babadde basangiddwa nga balina obupaketi bw'ebijanjaalo 14 nga bwa kilo 3 awamu ze kilo 52 nga balina n'ensawo 3 ez'obuwunga bwa kasooli kilo 10 nga kuliko ekiwandiiko nti gavumenti ya Uganda ng'oli tateekeddwa kutunda mmere eyo. Abakwatiddwa mulimu Mabira Suleiman, ono Vice Chairperson wa Blue Room, Kayiga Burhan, ono nga watchman oba askari, Subuga Sadiq ne Kayanja Livingstone. Bano mu kubakwata babadde banoonya abaguzi mu kiseera ekyo era tubakuumidde wali oli Kampala. Waliwo oli omuvubuka eyasangiddwa nga agezaako okukola kye tuyita sanitizers mu ngeri enkyamu mu kitundu ky'e Makindye. Era bano babadde bakikola nga sanitizers zino ze bakola bazitwala mu supermarket, mu pharmacy n'amaduuka gano aga bulijjo. Era ekikolwa kino tusuubira nti kiyinza okuleetawo obweraliikirivu okuba nti oli aba amanye nti akozesa sanitizer entuufu naye ng'ate si ntuufu. Abasirikale baffe basobodde okukwata omwami gwe bayita Mugume Kenneth wa myaka 25. Ono mwana wa university eya Clark International University era yatondawo ka kampuni ke nga MD Nethsign Enterprises Limited. Mwazze nga akola sanitizer ezitali ku mutindo nga njingirire. Twamusanze n'obubokisi obuwerera ddala, obucupa obuwerera ddala 5 bwa mils 6 obwa sanitizer bwe yabadde amaze okufulumya ng'ate enkyamu, obudomola 2 obwa ethanol byakozesa mu kutabula sanitizers zino. Tumukuumidde wali e Kabalagala ku poliisi. Tulina n'abavubuka 3 betwakutte mu kitundu ky'ebulamu Kasangati. Bano beekozeemu omulimu, baate bawerera ddala abavubuka nga 10 ne bateekawo road block eyaabwe essaawa nga 11:45 n'ekigendererwa eky'okutiisatiisa abo abagezaako okweyunira amaka gaabwe ng'obudde bukyali, nga balaga nti bakuumi banna security. Era balina omukyala Namaganda Alice gwe bayimirizza ne bagezaako okumukangakanga n'okumunyagako ssente n'ebirala. Abakwatiddwa mulimu Nyanzi Charles, Bosa Geoffrey ne Yawe Ronald. Bali wali e Kasangati, bannaabwe abalala tukyabanoonya. Mulimu enkola kati ezzeewo nti abavubuka naddala ab'effujjo beekolamu omulimu ne batandika okulumba abaloko kanso naddala ba chairman LC1. Mulimu abagenze eri bamemba ba parliament ababakiikirira ne bakansalas ne batandika okubaleega okubawa emmere mu kiseera kino. Era mu kitundu ky'e Kasangati, Kawayamuza ono yeekozeemu omulimu ne banne ne bagenda mu maka ga Honorable
Robert Kyagulanyi atwala ekitundu ekyo Emagere Wampeewo ne batandika okubanja emmere nga balaga nti enjala ebaluma naye nga mulimu n'ebikolwa eby'effujjo. Poliisi bagitemezzaako ne banna security okuva mu UPD. Tuli mu kubavunaana poliisi e Kasangati. Abalala abaze nga bagaba emmere tulina abayindi abawerera ddala 3 mu kitundu eky'Ekazangola. Mu wiiki eyo baavaayo nabo. Bano bakozi ku kampuni ekola emmere biscuit biki gye bayita Mahi Nutri Food Company. Era bo baavudde ku kampuni yaabwe nga tebagoberedde mitendera egiruŋŋamya empeereza oba engaba y'emmere. Abasatu bano mulimu Raju Kanan, Mahul Keshwaza ne Balat Madiwidya abakwatiddwa bakuumiddwa wali e Kawempe ku poliisi yaffe olw'okuba twayongedde okukangavvula abantu ku makubo. Era waliwo omuvubuka eyakwatiddwa. Ono yagenze n'ayambala engoye ezeefaananiriza ez'eggye ez'amagye n'atandika okuvuga emmotoka asobole okuyita ku road block ezaateekeddwawo. Kyambadde Aruna Kasirye emyaka 21 yakwatiddwa era nga naye tuli mu kumuvunaana okweyita ekyo kyatali n'obutagondera amateeka mu kiseera kino. Abantu abakyeyunira amabaala n'obufo obufunda bakyaliyo. Ebushenyi mu Selward C tulina abantu 9 be twasanze nga bali mu kwenywera mu bbaala era ne bano nabo twabakutte bali mu kukangavvulwa. Emitooma era be twasanze mu mabaala era nabo bangi. Kino kikulaga nti mulimu era ebitundu ebimu ng'abantu baayo tebannaba kulaba bulabe buli mu bulwadde buno obwa ssennyiga ow'amaanyi. Abo baabadde Mitooma be twakutte nga twongera amaanyi ku nsalo zaffe okulaba nti bannayuganda tebafuluma n'abo abali ebweru obutayingira nsi yaffe. Ku kitundu eky'Emalabba Town Council mu disitulikiti y'e Tororo tulina omukyala omu eyabadde agezaako okuyingira eggwanga. Ono omukyala yaviira ddala Malawi n'alyoka ajja e Nairobi naye twasobodde okumukwata ng'agezaako okwesogga ensi ye Uganda nga tayise mu mitendera. Omukyala ono ayitibwa Makuyi Magoba Josephine. Twasobodde naye okumukwata nakati akyakuumiddwa wansi wa karantini twetegereze obulamu bwalimu then oluvannyuma tulabe nga ateebwa okudda eri ab'eŋŋanda. Ab'obutale mulimu abagenda nga bagezaako okugoberera n'okuteekawo enkola ennuŋŋamu etangira ebikolwa eby'omujjuzo. Naye ab'e Busia tulina abantu 19 abadde batandise okwekalakaasa. Actually si 19, 22 abadde batandise okwekalakaasa olw'okuba akatale kaabwe kaggalwawo ke bayita Solo Produce Market. Poliisi yasobodde okubagumbulula wamu n'aba LDU. 22 be twakutte bali naffe. Mu kitundu ekya Mount Elgon waliwo Munnakenya omu eyasangiddwa nga ye amaze okuyingira Uganda mu kitundu mu kyalo ekya Bananatega ekisangibwa eky'Eburukurukuru mu Kopsuro Division. Ono mutunze w'eky'Eburukurukuru ekisangibwa e Kenya mu kitundu ekya Cheptasi District.
ono nga muliisa oba mulunzi agamba nti yadde agoberera ente ezo ezaabuze yagenza okwesanga ng'atuuse mu disitulikiti ey'e Sironko. Abatuuze batutemezzaako era ne tumukwata, tuli mu kumukuumira mu karantiini ate nga bwe tulinda okulaba nti akola ki addizibwayo ewaabwe. Waliwo era omupoliisi owa traffic mu kitundu eky'e Nakaloke Town Council mu Mbale eyatomeddwa omuvuzi wa booda. Bino byabaddewo nga 17 essaawa 4:30 ku luguudo olw'Embale oludda e Soroti gye bagezaako okukola. Mpozi era okwongerezaako tuyina abavuzi ba loole. Abavuzi ba loole bano olw'okuba nti baabawa olukusa nabo badde batandise naddala abavuzi okuva e Kenya. Buli badde bajja ku makubo tuzze tufuna lipoota nti bafuna abantu abaagala okutambula oba abasaabaze era nga bayimirira ne balyoka bagenda mu maaso n'okubasaabaza. Ekyokulabirako tulina semitrailer gye twakwata yali ya Nile Breweries ng'omugoba waayo bamuyita Zesoba Robert. Ono yasangibwa ng'alina abasaabaze 7 mu trailer yali ennamba UAD 708P. Eno loole yali etwala omwenge okuva e Moroto okugenda e Soroti era bano abasaabaze 7 nabo twasobodde okubakwata wamu ne drive oyo omuli Erechu Francis, Masaba Michael, Mafere Hassan, Waiswa Franco, Okelo Rembo, Omura Robert ne Aruchino Samuel. So twagala era okwongera okuwabula abavuzi ba loole zino bannange obulabe bukyaliwo. Mulekerawo okuteeka bannayuganda mu buzibu okubasiiga endwadde oba sikasinga eggwe kennyini okusiigira obulwadde. Mwebale nnyo, mwebalire nnyo. Thank you, colleague.